Ku nkomerero y'omwezi oguwedde akakiiko k'ebyokulonda mu NUP ka Election Management Committee katandika okusunsula abeegwanyiza okukwatira ekibiina kino bbendera mu kalulu akajja. Oluvannyuma lw'okwekenneenya abo abateekayo okusaba kwabwe, akakiiko kakwasizza abakulira ekibiina olukalala lw'abo abasunsuddwa okukwatira ekibiina kino bbendera ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu okwetooloola eggwanga lyonna. Bw'abadde afulumya olukalala luno, akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NUP Harriet Chemutai akakasizza abakulira ekibiina ng'abantu abalondeddwa bwe batuukiridde oluvannyuma lw'okuyita mu mitendera gyonna egyateekebwawo. I want to thank you for your efforts. Most of these people did not even sleep because we had to make sure that we produce the best candidates for this country. Mu Kampala, Ronald Nsibuga Balimwezu yaweereddwa bbendera y'ekibiina kino ku bwa Lord Mayor. Kampala Central oba ey'omumakkati, Moses Katabu yaweereddwa kaadi y'obwa Meeya. Mu Nakawa Division kaadi eweereddwa Ali Bukeni abamu gwe bayita Nubian Lee ku bwa Meeya. Makindye Division kaadi eweereddwa Bosco Lusagala. Lubaga Division kaadi eddiziddwa Mbeeraze Zaake Mawula. Ne mu Division y'e Kawempe, Emmanuel Serunjojo ow'eddembe yaddiziddwa kaadi ku bwa Meeya. Akulira NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu annyonnyodde ng'omuwendo gw'abantu abeesowolayo okuvuganya ku NUP we gwali omuyitirivu. Kuyita kwange byali bigambo byange ne mbagamba bannange mwenna muveeyo abasobola okutukulembera mwesimbeyo mu bitundu eby'enjawulo era ne mukikola. Njagala obbeebaza naddala abo abazze mu bukulembeze omulundi ogusooka. Neera bagamba ebyo nabagamba nti bino ebifo bigenda kubeera bya kuvuganya. Era njagala kakasa nti buli district mu Uganda, buli constituency mu Uganda tulinayo ba candidate abeesimbawo ku local government levels. Kyagulanyi alabudde abaweereddwa kaadi obutava ku nnono za kibiina. Obuwanguzi bwammwe sijja simanyi gammwe oba busukulumu bwammwe, naye oba oliawo Katonda mmwe balonzeewo otukulembera mu kino ekiseera. So mutukulembere n'obukakkamu n'obwetoowaze n'empisa ezaffe ezimanyiddwa eza National Unity Platform. Twogeddeko n'abamu ku baweereddwa kaadi ku mitendera egy'enjawulo ne balaga essanyu lyabwe. Kaadi eno gye nfunye olunaku olwaleero okukiikirira bannalubaga South nga Lord Kansala waabwe eyina byendi mu kummanja. Ndaba abantu abandi emabega ababadde banoonya ennyonta n'obuweereza ng'essuubi balinamu ekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Platform. Ekibiina kya NUP kyegendereza era kyetegereza. Nkakasa tubadde tuvuganya ne bannange mbadde vuganya nabo bonna babadde balungi, naye ate nga nina ebintu eby'enjawulo bye mbadde neesiga nti tikkaadi eno njaggiwangula. Baganda nga balabadde beeyagaliza tekitegeeza nti tebabadde balungi, naye nze just mbasooloobyeko katono nenfuna kafeva ako ekibiina ne kinneesiga. Pomugambe nga emmeeya w'eggombolola y'e Nakawa aliko kati ye ku mulundi guno kaadi bagimummye. Aliko byatubuulidde ku mbeera eno. Sinnategeera bulungi emitendera gigobereddwa ku luno kubanga ebyateekebwawo okuba nti n'abantu bangi ku ground n'ebibuuzo ebyatusaba mu vetting byonna byonna nkakasa nti badde waggulu nnyo nga bwe bagamba nti kino kirabwa n'omuzibe. Mugambe atubuulidde n'ekyokuzzaako. Kyetegereza nkyagendako mu lusirika olw'ennaku ntonotono nga 2 ate nkyawuliriza n'abantu bange kubanga kino si kyange, ky'abantu aba ky'abantu b'e Nakawa. Gye buvuddeko ekibiina kyavaayo ne kitegeeza nga bwe kigenda okussaawo akakiiko ak'enjawulo akagenda okuwuliriza okwemulugunya kw'abo abatakkiriziganyizza na bifulumiziddwa akakiiko k'ebyokulonda.